Ya okuva Bumara Studios banafu okubira bakutusako Bumara Studios presents tugenda maaso n'entandikwa okuva Bumara Films banafu okubira nga bakutusako Bumara Films okubira nga bakutusako tukyatandika siribanga ujjo nga nze nkwereza ebusulwa la faili filimu ebusulwa la faili film sagala osobwana mulenzi mubiru Akram tukyatandika siribanga ujjo nagamba zonna ku Moon TV Lilia Nintendo mwana sagala omusubwe genda ku Bumara Studios yo subscribing mina Uganda jebiri iraguha Moses na William zine ku screen kwali ekyatandika kyali joli yangu wako Nalubega Fiona mwana Nalubega Fiona Nalubega ono waffe gwe manyi filimu etandise bagiyise Ekigezo lwaki bagiyise Ekigezo busulwa na faili enanyini lugero era script zonna yazikwasaganyiza songa ate Lilia Nintendo yewa welfare tukyatandika akyali joliduka misinde Leticia Prime mwana muwala ye editor waayo sangalo gisubwa ate nate busulwa na faili ye mutendesi w'ekifaananyi busulwa na faira ekyali ntandikwa so mune tulengera tutandikidde tutandika ne mwana mulenzi ono agezaako okwetegereza ono omukazi yagenza atakomawo omukazi wange yalazeewa ekyali ntandikwa gwakacano yeebuuza omukazi gye yalaze ye mwana mulenzi William masimu nga kuba tegaliwo mukazi ono bannange simanyina kumanya bannange omukazi gwe njagala ngaki amasimu nga kuba tegaliiko teyangambye wa gye yalaze kyokka essimu tazikwata omukazi amutankudde omutwe omukazi amutabudde yafuniddeyo obuzibu nga ndowooza birala omanya abakazi ng'aluddeyo nga abadde temucommunicatinze osobola okumulowoleza ebirala bingi yakomyewo n'agenda mu mikwano gye yeebuuza omukazi wa gye yalaze teri kintu kyeraliikiriza basajja nga mukyala kutambula nga tategedde walaze gw'otasibeeko kufulu atadde ng'awenyera onoomanyirawa kati musajja atumweraliikirivu ekyali ntandikwa kati kangendeko oba oliayo wa mukwano gw'osanga ayinza okubaako ng'amanyi gye yalaze ekitusiddwako gyolo Quality Properties nagamba basanga bekiunga emabega Vision for Africa so nga nagamba bannaffe bano buli wasande tugenda okugula poloti era nga poloti okugenda ku gundi ku site kweziri entambula zikutwalira bwerere okuva wali ewandege yakatale n'ekireka ku mafuta ku shero ku sande eno tugenda lunakundoza tugenda kubeera lwanca keerako ku makya tusobole okubeera tugenda ogula poloti ku kibanja mpola ku kakadde kamu n'ekitundu era kuba ku 0700 11 0700 yesimu ya jolo kati yageza kwongera gikuba nga essimu teyitamu n'asala bagenda laba bwa mukwano gw'osanga muneejali era ziba teziri busanga wuno asonze kisoko lindeko era kane buzibu ki manange tani awamulabyeko ko yindi mbadde manyi ndi ali naawe era mbadde manyi we yakomye era munne kwegamba yakute ku munajja era mbadde manyi nti nali eno naawe yanoonya mukazi oba muyita Tania yangambye agenda maama we nikakati ate nkuba essimu ye essimu tazikwata ekyali ntandikwa sangalo gisoba giyise Ekigezo lwaki tokubira maama noyogerako naye maama wenga muzibu mukazi wattu ono akimanyi nti nyazaalawo ono si mwangu yali yagaana omutabanyi ono okubeera nga amanyira muwala we tayagala namuyita mutabanyi kuba ayitayagala bufumbo bwabwe yamugamba oba oliawo aliwaka kweri aliwaka gyenva kate gyogamba gyali tukyatandika nagamba tuba n'omukyala nalonga omugoba nsonga nagamba mwekwate buli bizinesi lwegaana tena bakasitoma omwana byasoma tabitegera mu kibiina oli mulimu byolima tebibala ogoba pasipoti eganya ofuluma oba visa okwezako kutupangapanga ogende bweru biganya nagayitayo ewuwe kuba ku 0759 17009 oba 0709779407 0759 oba 0709779407 yatandika okwebuuza mukazi we gy'alaze nga tamanyi mukazi wa gy'akutte oba yatambuliddewo omukazi ono agenda okunja by'omutima bannange omukazi ono simanyi mazima Mukama Katonda mukazi mwagala awulira mwagala okufa nagambye mubiru Akram ow'Emmamba tukyagenda masireba nga nze nkuweereza nenkugamba tuba ne kiko mukyuzi mixi tomala galyanva nga tomaze kakasa kiki kyosiikisiza funa kiko mukyuzi mixi omwoyo gwenva gugenda kuteerera mu layini neoba oguze entula mu katale n'osikisa kiko mukyuzi mixi ogenda kumaliriza olya nkoko
bafunye buzibu tani amazima ddala mbuulira okusinga okubeera ano mutuufu nga simanyi kiki kutuuseeko mukwano yali ayagala omukazi nese kwagala yenna tukyatandika nagamba zonna ku muntu tv abaana baffe bawono mukama nkwegayiridde munnange mukazi wange yandikomyewo mirembe zatamanyi kukwana n'okufuna eyo namala kutoba talina bigambo bikwana bwe yakwana oyo yali amanyi yamala kati alaba omukazi tali mukomawo tukyagitandika sangalo gisooba bagiyise ekigezo ekyatandika butandise kutusiddwako jolo quality properties ne buloba technical kati abali wano ng'omwana wuno akomyewo banne kikinga okomyewo wenyera buzibu ki obwakutuuseeko mukwano yali agudde obedda ye mukyala gwabuuza gwe bayita taniya kati ate bannange oguddewa yakomawo talina maanyi mukazi watunga si birungi n'akamu efirimu ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso nakugamba tuba n'omusajja ono w'ekyama ogenda kubeera ng'omwekwata mu bizibu byonna kolerako bwereere okomawo obukomi kwebaza ng'ali ku 0708177654 oba 0708944512 0708944512 oba 0708177654 kakati mukazi wattu agamba ku mudaala muno tegenda kubeera yali ate nga twetaaga sente lwaki oza ate mukozi engoye yakomawo mukazi wattu alabika bamubbako essimu era ne bamuyisa si bulungi n'akamu yadde ayina ebinuubule ayina ebirungulo mugaa siyinza kukozesa ngoye nga ntandika ntya ekisooka oli mugonvu siyinza kulekodde mu baafu bw'ogigwamu ongende ku mudaala nekira kanjoze engoye afazali saawa nga nnya ngende ku mudaala sobola okubeera nga nkukwasaganya towulira bubi yamugaa siwulira bubi mukwano kwe ntowulira bubi nga lwaki ogaa towulira bubi oja si muto gwe gulinga ogunnumalumamu ate nekira anadde emize kapanado nsobola okubeerawo nengezaako okwoza n'okukale n'okugira n'okufumba akatono kumba embeera si nungi okumanya yagala mukazi we tayagala agwe mu baafu newankubadde tebalina sente nyingi nnyo bizinesi gye baali balinawo yali ya mudaala kati agamba yagala agenda yiyo obusente basobole okubeera nga bamutwala mu ddwaliro era nga mwana muwala obufumbo buno wadde abulimu maama yali tamwagaliza kufumbirwa muvubuka ono mwavu ziba teziri busanga zirese mukwano gwayo gwe bayita era taniya ate kiki ekyakutuuse banetaniya ate buzibu ki obwakutuuseeko bannange ye mwana mwala naalu williams agenda omukebera baaba nga yenalina amatama gamyuse bali ababbi b'essimu akuzigula oluyi nolowooza kubye ngumi kumbe essimu agitutte banne nga wakiguddeko agasajja katono gakuttira obwerere mwana gwe bannange nja kutereera munnange ndi wano ndi mugonvugonvu naye nja kutereera william ali mukwoza ono emukwano gwabwe naye ajja kuba bulungi teweraliikirira ajja kutereera ajja kuba bulungi bannaye embeera yeraliikiriza omulamu tawoneka naye wawonya agasajja banne embeera yeraliikiriza ate kati gwoli mu ngoye lwaki oli mu ngoye nga togenze ku mudaala kukola ati engoye mbadde sobola zirekawo nga ate muna eziddugala ate ngende ku mudaala nengamba kansooka empiseeyiseemu ireka naawe ate tosobola genda maaso nakwoza ngoye nga nze ndiwo naafazaali wandimpise nga nze mukwano gwammwe ate neyiba nenkuyambako okwoza engoye munnange ngoye ndi muneesaagala mukazi wange kugwa mu bbaafu nagamba gweyagala okuzanya ebina uganda wegate kuba naffe ababumala ng'oyita ku namba eno eri 0742 772 200 0742 772 200 obenga obeekwata leka gwe njira njoza gwe leka njoze munnaye ate kale nandigenze maaso n'okujja negamba gyoyoza engoye munnange kibaire kikola makulu genda onoonye sente munnaye nagamba gwalina ebizibu nga munnange bikusukulumyeko sente zikuyita mu ngalo bakubako ebibyo bakusiranya mu ngeri y'okuloga nagamba yekwata omukyala bamuyita naalongo gava mwala ono ali ku 07 3265354 07 3265354 ojja kumufuna 07 3265354 naalongo gava mwala mukazi wattu ayongera okunyonyola embeera si nungi bansise kasawo nendowooza byakuzanya ngenda okola agasajja gali siriyasi negamba biko empi agezaako omunyonyola mukwano gwabwe embeera engeri gye yamutuuseeko
teweerabiranga nagamba omukyala Nalongo Muzaawula aganga emirimu akyusa oluzaalo anoonyeza omulimu Solenge ekwedde ku ngato wasoma naye tasobola gufuna nagamba akyusa oluzaalo agaba oluzaalo ayina eddagala okweganga eri amalogo aganga emirimu ku 07097778 kirungi oli mulamu 07097778 ofuna Nalongo Muzaawula naye byonna bya mukama ne kasa yakuwonyeza yamugambye byonna mune ebya mukama kasita mune katonda yakuwonyeza omulamu tawonyeka naye wagawonye kale n'omwami yasalawo kujja ku bizinensi sente tewali atuuka ne mudaala n'atandika okutema ebisiki kati tuba tuli awo ng'ali omwana mule yakatuuka bamuyita Beki tanyirira bitooke bye ebigwa banneewiriya muzimwana gwe ogamba otya obadde obuzeemu nga nsasa okulaba ayaka mwana mula tanyirira ayaka bwasi wuuyo bamuyita Beki amatoke gago amatoko galina ko yena amatoke galina ateera eminwe minene ngambadde sokolindeko ng'obadde wenna weezinze walwaddeko enedda mbadde jasimpumuddemu nga nabye ndowooza wuuyo mwana muwala mubalagavu Bikira Maria musinga Neema ayina n'ebinnya byagundi mu buki mu matama sikwefula munange ennaku zino banne sikutegeera wiiri bannange weefuula bize mwana gwe mwana mwala yenna amaaso gamuli mu ngalo omudomo gwa nsalika sefutagaana nina amatoke naleese amugana naye tosigaana kuwa miyembe nina amatoke nagalesa ate eminwe misava gyemasako ogimanyi kale bampeeyoko emiyembe kale ng'ebiri ompeyo n'amatoke ga 13 then n'obutungulu n'ennyaanya ogirengera emiyembe nno gino ogya ddala eba negireka gye nakiwogoni era nga bwokyogedde gye nakiwogo gyennyini kakati ogenda okulengera nyaanya ozimanyi zibeera 3 ennaku zino embeera y'enyaanya yatabuka ye tewali buzibu gonjagaza singa neesimayina kumanya mwana gwe engeri gyonjagaliza singa bakasoma benna benayina baali banjagalizanga ggwe ng'azimuteeramu nga za 13 kati mwana muwala yakemekebwa n'aliuka akwata mutaka mugongo ng'alinga atagenderedde mulimu abantu betubeera nabo nga baana babuwala naye ng'akugulako ng'alina ensonga ze n'amuwa omutwalo ayina engeri gyamuddiza ssente ate balansi wa 15 atofaayo balansi musigaze balansi osobola okugula n'onkubiramu kakasimu oba n'omukolamu kyonna kyoyagala mwana muwala alabika alina kyabala ku Williams bano abaana ab'obuwala eŋŋombe ennaku zino bagamba beetega n'amulengera ng'anyirira naye ng'ate William be bana bavubuka abalina bakazi baabwe nga n'oba omugamba otya ne baba kuyiwako amata n'agawuuta talina kyasobola kugamba ne b'omwetego ddamu yamutunuliranga omuntu munnaye omuntu yenna ali nno muno alabanga mutuufu muwala munyirivu ate munyuvu naye nga munnange akimanyi nti alina girlfriend we gwe bayita Tania tayinza kubaako kyonna kyonna kyagamba tuddako eno tudde wa muswangali Alex yiyo omukazi ono omukazi yalazeewa omukazi ono aliudde abannange okuleka bizinensi yange ngeri bweti bannange toli kuduuka nenzijanga toli kuduuka olazeewa omukazi atuuka kyogenda maaso n'okuva ku dduuka wulira ekyali ntandikwa kati omuntu waveeri n'abaako kyateeka mu capati zino omukazi n'atambula aninga embwa gwe yakomba bugere mukama nkwegayiridde omukazi ono waali bagenze mukama nkwegayiridde tompa mukazi mulala abakazi bannaye bazibu nali nganya okuwasa mukama omukazi ono naneesibako nange abaami mpasa ntwala ewuwo ne muleka nensalawo muwase nengera byatandise okunkola nengamba kamale gamuwasa kati nengera byatandise okunkola naleka bizinensi yange ngeri bwetyo bizinensi yange efe olwokuba omukazi ayenjeera alinga embwa gwe yakomba mbugere ye mwana mulenzi muswangali kati laba enjala eyina ennuma kati ebyokulya yabigaliddeyo soda ali eri amandazi yagaleseeyo eri kati ngenda kukola ntya bamuyita Iraguha Moses original names Iraguha Moses namugamba sirya bucapati bwe yalesa abikudda bucapati bulina alusaazi linda mukazi gwolazeewa wagyogenze yemulugunya omukazi yatambudde firimu bagiisa Ekigezo genda ku Bumala Studios osubscribing ojja kubeera nga ofuna ebina Uganda bingi nyosa okubeera nga obinyumirwa z'abaana baffe bano ba Uganda na Tebyud Uganda bobo ku ntiko
abakati bannaye ate bukaluba omukazi gwe gamubana nasobola mu chapati ate obukaluba chapati ali muza mukazi edduuka alagandirirye katalazewa ku machagano kati enjala enuma ngenda kola nta kamale galya bu chapati najja mukamu yekalakaasa naye agenda kumendegera tagenda kuddamu kuleka bizinesi yange ng'agigudde bw'ati okuwasanaza musango okumuwasanaza musango nokirowuzeekuwa bizinesi mugirowuzeeko wakiri mutuufu nedda abakazi namwe mulimba bizinesi ya munafu zaali girowoozeeko naye n'ogireka nga nzigule n'otambula oyaga kutambula n'otambula butambuzi bizinesi efe abakazi nga bazibu kyeyakola nga atandika dengera avunyula buvunyuzi Alex. kati aba ali awo kuma omukazi akomyewo Alex yamuyita Alex Checho. kikyo koluvaawa Alex ani akola chapati. Alex ani akwadde chapati z'abakasitoma bange obwedda yekalakaasa simukwano nzigyemu kamu Ene sawa yakulya. ene saawa yakulya musiru gwe Sawa yakulya. saawa yakulya oginika ebinnyo yasinzije kwano gyasinzemu kamu gyasinjana nze numa ne ndaba nga toliiwo baligambye oli Jessica kati singa ndidde nga buna wandigambye tajasika Nakulesa olaga. nakulesa olaga wa Alex baligano nadde ngenda kunoonya mirimu eri mu kikaaya naye nzikiridde yonna yonna nenoonya emirimu kikaaya nga teri yadde mulimu nagumu era bikamwana gwe naye mwana ennaku zino mwana gw'emirimu tegirabika ntambule nengenda eri yenna mu kidoodo mugibuze mu kikaaya naye emirimu tegirabika mwana gibuze indamu eyabadde yekalakaasa nti omukazi amuguddeko buze makatonotono ne kikulabika yatandika kwegonza kitegeeza bizinesi ya mukazi yadagamba mbuyiye Byokulya byange n'olya. be bano abasajja batavaamu yadde nusu katodo ota ku byokulya byange nojja mubujja n'olya tuwanfumbidewo nannaye mukwano n'ekirala ngenza otuuka nga tiwanfumbiddewo yadde akamere ne ŋŋamba Ombuuza gye mbeeranga. ye ova ku kyotandika ogenda nga amaaso n'okubeera era watandika ddi okumbuuza nga gye mbeeranga nva Kyekikala ku makya ondeekanire. Kumakya. kyekikuleese ku makya ogenda amaaso n'okubeera nga ondeekanira ku makya kunonya emirimu si byangu naye mukwano nagamba nja kufuna omulimu ebyomulimu si byangu byanva emirimu mizibu ate ngenza okukirya eri mu kikaaya okudda eno mu kidoodo okomawo wano nga mpulira nfa ne ŋŋamba sinza butafuna kyakulya naye nga bambe si naye nga bambi si bwe buzibu nnyo obw'amaanyi obuli awo gulawo tu gulawo sooke tulabe gulawo Kola. n'asalawo agulewo bw'ayagala gulewo bakole bano abasajja beesoma ku bizinensi z'abakazi naye kalakaasa waatali naye wadde tasobola kubaako kigambo kyayogera kya bukambwe mu feesi ye ye mwana mulenzi muswangali Alex yengera naawe eri naye nga olaba ku kyemirimu byobasuubiza kakati amugamba bamusuubiza emirimu bagenda kunkubira era kana akasimu kalaba olengera bagenda kunkubira era akasimu kano okalabadde katooki nkimanyi essaayo nakagenda kuleeta amasanyu muffe anoonya mirimu kulayika ng'akola ki agifuna naye nga munnaye yetaniya wamulesooti ebintu si byangu okudda eri mwana mulenzi William Kuba namwe. yakomawo wa mwana muwala ono era Ngambo waaye nange kanzire. yamugamu ne ate tani wamulesa takwe nagenze maaso n'okubaamu naye mala okwoza naye nga akanzirewo naye ku bizinensi nange mpapiriza njala kugenda kumusanga andi naye mune mbadde maliriza omudaala nga mpapiriza nzireyo ndabike ni ngenda musange tukyagenda maaso nagamba za abaana baffe bawano nagamba weekwate omwami ono asobola okubeera ng'akuyamba mu bizibu byonna akolako mu kizibu kyonna ku bwereere osasula omaze kutereera nagamba mukubire teweebaka ali ku 0709 612 37 oba 0752 09 39 30 Kubanja. 0752 09 39 30 ne 07 0977 mufune mwana ko banja terinyuma kuteekako bbanja ddala kakati yali amubanja ayagalayo kasukaali n'omuceere namugana okubanjako enimeka oba nnya oba kakaaga oba 5 bamaliriza nga muwadde 5 kati ayagalayo keni amuwayo kasukaali n'akaceere Kale. ati wali mutawaana bakolagana bulungi nnyo Era. ye mwana muwala era mukwano gwa famire eno abutto naye alina ennyambala ye nga ye yokka owa yene kabuto tokeerabira munnaye ennaku zino bintu byatabuka tukyagendera ddala maaso nagambye olunaku lwanca nga tudda mu jjolo muganda wange tugenda paakingi wa ndege ya katale nekireka ku mafuta ku sheero kwata bukwasi biseera ojja ogule poloti kakadde kamu n'ekitundu ate nga bakkiriza ekibanja mpula nagana oba na 10,000 20,000 3 jangu najo osobola okubeera ng'ofuna adresi osasule ku poloti y'omuganda wange kikulu nnyo okuwona omuzigo n'ona pressure and load olunaku lwanca tukubire ku 0700 11 kubira jjolo ku 0700 11 esimu ebyentambula nagamba amwami mbazira eri 0705 68 2976 omanyi ngitugenda otambula mu nnaku lw'enkya
kati okudde n'omwana mwala baali ne bbaawe William yajjukira maama waliwo yajja okumulaba bwe baali basula mu kayumba kaabwe ono yamwekanga wedda maama ali wano nga tusanse okulaba maama kiki muyita okusanyuka mu embiriri yali tayagala muvubuka ono maama tuyingire mu nnyumba kuyingira kyoyita ennyumba Tania mwana gwe Tania kino kyosazeewo kunkola mwana gwe sente zaye zonna ze nakuweerera ne mbonaabona Tania gwe mmanyi omwana owange n'oleka amaka aganyirira n'ojja mweno ennyumba ya kabuyonjo maama munnange ennyumba ya mwami wange kikyoyita omwami musiru gwe ono kasasira agenda kutwala wa alina mmeka alina sente mmeka Tania tonyanukula bwenjogera tonyanukula mwana gwe kiwulidde maama gwogamba kitaawo bwe yafa gwegamba wafuukira ddala ekitagasa maama yatabuka maama yatabuka maama baneiba bakuwulire oba bawulira bawulire sagana oluvubuka luno nakuza nga nkubuulirira nga nkulowooza birungi byerere so olina ebirowoozo ebibyo okufumbira obuvubuka obutalina pulaani agenda kutwalawo oyo byonna byekoledde bino byonsasudde mwana wange kutambula nono omuyaaye omusege maama si musege munange wiri naganya okunyanukula Tania osubira yagenda kugattako ekyo omuvubuka kikyagenda okuwa Tania nja kukusimpula nja kukuba naganya okunyanukula bwenjogera Tania wire yawulira nga yenna otos banyazaala bali ababaaya tayagala muwalayo kufumbirwa busajja butalina pulaani waleka amaka aganyirira ne kabuyonjo yaffe egisinga kunoonye nga nkunoonyeza mu zino zitoninyira kazi watu ajjukira maama byeyayomba byonna byeyavuma wire waliwo yatuuka akaseera nga alaba yejjusa naye ng'ate yali ayagala wire ne sikwagala yenna ayagala kunoonya ngeri gyadda ku mulimu kuba n'akasente k'omudaala nga bw'ogumanyi osobola okulinda agula ennyaanya agula obutungulu nga talabika embeera si nnungi yatandika okujjukira ebigambo maama ye bye yamugamba ku muvubuka ono talina pulaani talina gy'agenda mutwala kubanga mwavu yalekawo amaka aganyirira n'ajja mu kayumba akalinga tooyi tujja kutereera mutaka bwamugumya batera okuba n'essuubi amugambo ne mukwano nkimanyi sente teziriiwo naye olunaku lumu tujja kutereera oliawo ngende ewa maama mpe ebipapula taata byaleka ebyebyobugagga byange taata yabimumma manya maama yabimumma oluvannyuma lwa taata okufa nga agamba tayinza bimuwa nga alina ono omuvubuka amwagalako obugagga era mutaka buli babimugamba nti ayagalako omwana muwala bugagga awulira nga kimunuguna era nga kimusiiwa gwemanyi ki nga katonda ali mutugezesa namugamba omanyi ki mune mwene embeera mwe tuli nti katonda ali mutugezesa bugezesa bawongeri ddala katonda atugezesa nze kubanga engeri gye nkirabamu ndabira ddala nga katonda ali mutugezesa okulaba tuyinza kola tutya tudda gyali oba tugezaako okuwemuka naga egenda ku Bumala Studios osubscribinge ate era kyemmanyi ofune ebina Uganda binyinya ebinyuma ogenda kuba ng'obifuna ng'ogenze ku Bumala Studios teri mbeera esobola kulemerera kulwana ku channel ya Bumala ojja kuba ng'obifuna kana nga muna enkubule mwana gwe nze nkimanyi bulungi teri mbeera ebeerera lubeerera naye muna etunaatereera dde buli kasero ngamba tujja kutereera obwavu we buli bizinesi gye balina kapito balina wa mitwalo 2 wa mudaala kusubula nyanya na bbiringanya na butungulu kyobonsabira ekintu kimu yamugaa kyobonsabira kiri ekintu kimu nze kuleka nga byonna byembala biyitamu naffe tubeereko engeri gye tweyagalamu mu bulamu bw'ensi eno nagambye ayagala okuyiga okuzannya obiwandiika wetabe kuba naffe ababumala films oba Bumala Studios yita ku 074 2 777 200 074 gwagala okuzannya n'okuwegatta kuba naffe ababumala ebintu birowooza yamugamu ne watanga embeera eganya okukyuka kwenda ebyo tebirowooza embeera ejja kudda mu nteeko olaba kyensinga okwagala amazima njagala kasomera kumpi yagamba kyasinga okwagala mwana mwana kumubeera ku lusegere
kasabeera kumpi obulamu bwe awulira nga butambula tayagala amubeere wala abadde amugawo banzire wa maama tayagala kumuta kuddayo nagambye tuba nenalongo gava mwala okuva ebukooli omukyalo nagamba mukubire ensonga zonna agenda kubeera nga azigonjola zitereeza eziganye embulamu obwo oba bakusiranja batya oba bakuloga batya oba bakusibaga batya mukubire omunyonyole ku 0 nyemu 32 0 32 nalongo gava mwala ebukooli yamugaa teri kiyinza genda maaso natulemesa kasa tubeera nga tuli babiri omukwano si ssente omukwano kwagala munno omukwano kwagalana obwavu nebubaawo teri mbeera ebeerera lubeerera kasitambulwana nokuleka nga mugikyusa nagamba gwe atalina mulimu agunoonyeza sole kwedde ku ngato bwasoma naye oli awo ozunga buzunzi buli kyokola tekiyitamu ogoba pasipoti teyitamu ogezeza kubye bweru byagaana sente zikuyita mu ngalo nagamba naalongo muzaawula aganga emirimu akyusa oluzaalo akolako n'ofuna emirimu n'otandika okukola bizinesi yazingama nesituka ng'oyita ku 0709 77 inaalongo muzaawula 0709 77 mu mbeera gy'olimu eyo kali embuzi olaga wakweni ngenda kukola kweni mu mbeera gy'olimu eyo nanga ate kati njagala tuuka obutuusi ndabe naye maze ennaku 2 nga sikola batyange ekifo kyange bakitutte tubawulize neraba embeera gy'olimu mugamba afazaali ku besimu obawulize obawulire embeera neraba embeera gy'olimu ekutwala ku mulimu kekanji kati bona akasana kekanji kati bona ofeitinga oba n'ogwa mukubani anakuyamba sigenda ku mulimu ntasanga n'ekifo naye singa sikwata kubona netwala ku mulimu naye njasanga ekifo kyange oba oli awo bakigabye abasajja ennaku zino tebazannya ku mirimu ne wiiki tennawera afazaali wandibaddewo olunaku olwokusatu luno afazaali n'otereeramu niraba kati mutuufu oyagala ogende nenkwano sirina kubeera wano nga tulina ade na 11 muleka ngende njiye ate bano omudaala teguleeta ssente embeera bali mumbi ngamba wandisoose n'olinda n'obeerako ewaka ono mwana bala bamuyita Lilian Tendo oligino ne muzi asaze wagende abagenda naseretuka nagwa kutakola kye nagambye bannange nokolemeddeko mbuogenda kola kati lengera buno ogudde ku ttaka nagaye togenda kati lengera byondeetedde yamuzza mu nnyumba abadde mwana mwala alemeddeko agenda akole nagamba ku Munu TV okwatanga ebiseera zibe sawa 12 nga tuba ne Buloba Technical Business and Vocational Institute bakabaka bakabejja mu kusomesa emirimu gy'omutwe n'egy'emikono ng'okubajja okuzimba okuvuga emmotoka kutunga kyalane kolako TV ko radio kukanika byonna nagamba obakubira ku 0752 0752429 yesimu ya Buloba oba wasoma bate wasoma bakubangula ne wetandikirawo omulimu nonoga ssente n'obwana bwazo kale n'okulengera yasalawo amulete mu ddwaliro ery'okumpi ng'embeera ya mwana muwala teri bulungi n'akamu nagamba buli kawungeezi olw'omukaaga n'olw'essande ziba z'abaana abafa abawano tukyagendera ddala mu maaso mu maaso kakati sebo kakati mukulu maze okumukebera omulwadde wo maze omukebera naye yafunye ekizibu ky'amaanyi nnyo ku mutwe okukola CT scan era nga kirabise tugenda kukola CT scan yafunye ekikyamu ku mutwe bagenda kukola CT scan balabe buzibu ki bwe yafunye ku mutwe agenda kutwalako 1.22 njogambye yeetagisaki ogambye yeetagisaki agenda kwetaaga 1.2 byebiki musawo kakadde kamu emitwalo 2 kekasikani musawo tetulina gyera gyetusobola kukola afazaali ne tutagenda mu ssente ezo kwene nedda baagala kola CT scan kakadde kamu emitwalo 2 gwe bagamba talina adde 2,000 naye wabode yamuyambye muleetera omulwadde akyamubanja kyeyune engeri gyosobola kunsalirako ku ssente musawo sooka olindeko tewali engeri gyemusobola afazaali kunsalirako ne tukolera afazaali emitwalo 2 musawo miliyoni emu emitwalo 2 ogimanyi talina adde 2,000 sokoleke kumukebera kumujjanja yamugamba ezo sooka olindeko musawo ezo za kumukebera kumujjanja bakoye mukebera bukebezi musawo yawulira nga ekyenda kyagala kwetugga nenga fuba nnyo oyanguwe yamugamba fuba nnyo yanguwe kubanga embeera gy'alimu etiisa era ayinza okufuna obuzibu oba okufaako oba oli awo singa oba toyanguye kuleeta ssente miliyoni emu emitwalo 2
yawulira nga wali ayagala kwekojowera, yawulira nga alinga atudde ku magwa. Musajja wattu nagambye bamuyita Mubiru Akram ow'Emmamba. Mubiru Akram oligino ne muzi mwana nzala yaffe ab'Emmamba era nga amatumira nnyo. Nentumira ku bazzukulu b'abamulanze eki babeerako bulambalamba, bazzukulu b'abamulanze eki era bazzukulu ba Kasenkente olumwe mutambala awo bo bakimanyi babeerako bulambalamba. Mbatumiddeko nnyo bakabulaza basista n'abalala mwenna. Tukyagenda maaso Vijay Silva atatandika kulonga bulijjo nga nze nkuweereza. Kaakati Tani. yajja amuyita Tani. Tani embeera si nnungi. Musajja wattu waali ekituufu yali ayagala mwana muwala nga n'omwana amwagala, naye ekigambo kye bayita obwavu bagamba mpologoma. Bw'otafuba kwerwanako esobola okukumira oba neekulya buli. Uyo muyodde paka wetutuge paka mu ddwaliro. Kakati yajja ewa era amunnyonnyola. Kibi ate ekyo. Iba nenga ate kibi nnyo munnange. Pako ekyo. Ntugambye tuba tetunnafuna bujjanjabi buli. Kakati tetunnafuna na bujjanjabi buli awo musawo. Mulimu era yagudde agenda ku mulimu. Byaŋŋamba sibitegerako alemedde byagenda ku mulimu era yagudde agenda ku mulimu namugaye tagenda n'alemerako. Kiki. Namugamba ekindetera okunuma omutwe kye kino ko nkiki. Musawa ngambye simanyi. Ekyewunyisa musawa nga simanyi bagenda kola simanyi sikaani biki. Teyamanya ne bamugamba siti sikaani tagimanyi nabwe bagiyita. Beetaaga akakadde Beetaaga akakadde kamu emitwalo abiri. Kati nze bwondabira ano sewannakuwa ngenda kujjawa sente ezo. Nga nnyingi. Sooka olindeko bannange. William ezo sente nga nnyingi. simanyi wengenda kujja sente. Ezo sente zigula epoloti mu jjolo kakadde kamu emitwalo abiri ze bamugambye. Ezo akadde kamu emitwalo abiri era alaba mutuufu ali ku kizibu. N'abagambye tugenda mu jjolo olunaku lwanca buli wasande tugenda okufuna ebisingawo ku jjolo okumanya enca bwe tugenda okutambula bwe tugenda okugula poloti. N'agambye kimanya mpola bakikwata kubira jjolo. Kati esimu ya jjolo njeba bulijjo ne wansi awo weeri eri 0700 11 64 03 0700 11 kubira jjolo. Kati ntandikira okwo ofuna ebisingawo. William ng'osanze sina yadde ssente. Kali yamusaba amuweeyo katandikirako kono ne William ng'onsanze nange siri bulungi sina yadde ssente. Ate ennaku zino abaana b'abantu bagenda kumaliriza kusoma. Kitegeeza school fees balina okugenda okuva ku ssomero ng'aweddeyo basobole okukola ebibuuzo ebigalataamu eno tebagizanyiramu. Nja kwata kyonna kyenaaba nsobodde nkyo. Namugaa naye ogenda gumiikiriza. Nja kwata kyonna kye nnaaba nsobodde munensi okubeera nga nkuwa. emitwalo ng'etaano. Kale afazaali nandiziyo mu ddwaliro nga nina emitwalo ng'etaano kakadde kamu emitwalo abiri ayagaladdeyo nga alina etaano. Kale etaano laba nga Namugaa sooka olindeko naawe ate tonswaza. Nimbalimbayo Olabanga emitwalo etaano kisobola okukola bagamba akadde kamu emitwalo abiri ogendeko n'emitwalo etaano kwenjagala muna etaano yawone. Yali ayagala mwana muwala nese kwagala yenna. bwe manfunye nja kukubira essimu. Yamugaa sooka ogende nze ngenda kuyiriba njiye bwe naaba nfunye nja kubira essimu osobole okudda sente ozikime. Ekyagenda maaso n'agamba zonna ku Munu TV ziba z'abaana baffe bawano essaawa ziba 12 enoonyeeko era nga tukutegeeza nti wooli we tuli beera mukaka musobole okubeera nga tuzootabuliriza abaana baffe abawano by Uganda Build Uganda bubu ku ntiko. Kale kale. Yamusiibulako yeni munaye kale weerabako kale kyoteerabira kubeera ng'okubira omukyala gwe bayita Naalongo mugoba nsonga ku 0759170094 0759170094 akuyamba ebizibu byonna gw'alina bizinesi nga yagootaana amaka gakyankalana. nzabadde ateesa. Kangali yadda mu ddwaliro nga talina adde n'ekikumi musawo amugamba atandise okunanaagirako musawo nzabadde ateesa mukoleko afazaali sente n'azireeta kwende twetaaga sente okutandika okukwata ku mulwaddewo twetaaga nga sente weeziri ate mutunuulire embeera gy'alimu nakunyola ne nkugamba butangu ayinza n'okufaako musawo amutadde ku bunkenka ate abasawo bamanyi gwe musawo ngenda kugenda nonyeze ne musawo abazaali kale mutandika omukolako ngenda abazaali kale genda mukyalo ndaba akabizi ka maama kemba ntunda ndikole ekyo yanguwa oleete sente tujanjabe omulwadde ne byayogera kabirizi gyagamba teriyo. Musajja ati yonna agatta bugasi musawo namugaa kale musawo gezaako nyambeko saagala gamba byakuyamba njagala kulanga sente nzirina wano tusobole omukolako afazaali wandeeseko emitwalo nga 5 ezisookerwako baagala kamu 2 nagamba mujjolo newoba na mitwalo 2 10 osasula ku poloti n'otandikako okugisasulako paka lw'ogimalayo mu kibanja mpola. Nagamba bakikwata ekibanja mpola mujjolo kakati jangu mujjolo olunaku olw'enkya emmotoka ezitwala mujjolo zaabwerere enkiddamu zaabwere ezipakinga ewandege ya Katali nekireka ku mafuta ku Sheeru
ewandege yakatale ka KCCM South Wing Costa zibeerawo ku Sunday keerako ku makya tusimbula essaawa 4 oba kubira mbaziira ku 0705 68 29 76 oba kubira jjolo kennyini 0700 11 0700 11 03 Ezezine zasigala Yagambye bale mugumiikiriza. kati okuddene ni mwana Nalunga bembadde nzeetangira. yali aleese balansi munne yataagala kuddamu mu banja Neyanziza. Nalunga ava wa mukyala Nanyonga senda badde azireese ono atandise okuŋŋaanya jjukira yategeeza wire singa anaamako kyafunye ajjagenda maaso amukubire basobole okuyambagana ku kya mwana mwala Tania evudde bannaffe abamumara studios oba mumara films nagambye okubeegattako osobola bakubira ku 0742 777 200 osobola kubanga beegatta mu kuzannya sinema era oyiga okuwandiika nozifulumya nga oweegase ku babumala kati batulyawo nga mwana Malabeki akomyewo yasanga ono ali mbirowoozo banneesooka olindeko bannange wire banne mwana gwe kikinga owulidde mbirowoozo mubalagavu gugwo gwansalika Beki obedda gwali wano munaye ensi enjokya banole katali bulungi baneebuzibu kyate alina omulwadde naye kamandozi ajja kunyamba ajja kutereera Jasinamu buzibuzibu naye embeera ejja kudda mu nteeko nkuweeyo ki kati obadde ankuweeyo ki badde nze gula kawotameroni oba okatunda mmeka mulimu wotameroni mu 2 ey'esatu n'ey'olukumi ndoza bambe ey'esatu ate munaye n'agamba ki kumbe mwana muwala kyazulika nti omuvubuka ono yali amwegomba mu munaku bwe era mu mudaala gwe sokolinde kate eri yammeka eno ya 13 kakati nno gy'obompa bwajja ku mudaala agula kya bbeeyi ekisinga ate ne balansi n'amumulekera mutaka ng'agiteeka mu kaveera nkulaba toli bulungi kati okumusikiriza ono akaaba sente mwana mwala ajjayo bando kale namujasibuzaabuza namunejasirwa kuba siina byembuzaabuza afazala ofuna akaludo oba akeesonoyesa ate wekeese naani najjayo ekisaayi mutaka akirengera nazzaayo bando mu kasawo kwata munaye balansi n'omusigaza osobola ogulako eyataimu n'onkubira ne tunyumyamuuko muneeni nkuwonya ennaku n'ebirowoozo balansi musigaze gumu 7 waliwo ebikeme ebijja mu bulamu bw'abasajja ng'olabira ddala owedde kati nno mutaka waali alabika awedde mwana mwana bw'atambula agenda tagenda bw'akyuka akyuka takyuka n'atambula yenna mutuufu omulaba nga yooyo mutakani ekyo kye bayita ekikeme ekikyasinze ku saidi yaffe abasajja waliwo ekintu ky'otunulira omutima ne gugamba oba nnumba oba sirumba oba nkole ntya ne bikusobera musajja bwatu yasigala akanula maaso omwana alina engeri gy'amulaga sigino n'abanga asika eriyo kyokka ate nga alina ebizibu gwasinga okwagala ali mu ddwaliro kati okudda ewa era nga awezezaawo akasente yagamba sente zino kireka engeri gyempezezaawo ndooza nkubire bira mubambi yayagala omuyamba kubona yali mukwano gwabwe ate nga bw'omanyi munnaye emikwano egimu gibeerayo nga jaddala katonda singa baakuyambye bagamba weesige mingi manya kola mingi sole naye weesige mitono yasalawo amukubire kuba yali afunyeewo akasente William bannange kati kumba ali ku ssimu gwayita bbaawe muswanga lyawulira alabayo kakati ku nsonga zaffe zino nambeza tani okumulongoosa mbadde nyina akasente kenfunyeewo nti gwasoose okunzigira muswanga lyanoonyeza emirimu yonna mu kidoodo mu kiwaawanya tagifuna agenda owulira omukazi sente ayagala zigabira zafunyeewo mukwano gwe mbwajjanjabe mukazi we kale yamugala jangu onsange ku ddwaliro ko ye ndi kale noza kanzi kyenali manyi ogenda funa obudde obujjaano omuswanga lyawulidde omukazi sente azitwala abonabona talina yadde n'ekikumi ali ataso nga bateesa bulungi nnyo ku ssimu sente azimusanze ku ddwaliro era mukazi wati yasalawo akwate kubagalewo agende bannaise okulindeko okomyewo wire yajja ne mwana mwala era
Jebaleko kale musawo naye jebale. Musawo. Ndowooza. Mbadde nzize nga bw'waŋŋamba nonye ssente. Ojja kudda mu biri ata. Ali manyi ojja kudda mu bibyo omanyi abasajja abamu bali careless tebafaayo. Njagala okwebaza. Nabugamba musawo ojja kwebaza. Kufaayo. Munnange webale kufaayo eri mukazi wange. Kale kumbe bateesa ne musawo. Muswangali yajja abagoberera obwavu bw'omuluma. Nengezaako okulaba ng'embeera ogikontaininga omwana wadde asooka okubeera ng'atereera musawo munnaye. Ndowooza obusente buno bwe nninawo engeri gy'ombeereddewo bujja kusobozesa ogenda maaso n'otandika ku ttaani yabujjayo. Abo mukwasa kumboona abala. Sobodde kufuna zonna naye ndowooza ezijja tandika ogenda maaso n'omukolako omulwadde wange. Kale tugendera awo. Muswangali abala. Musawo bamuwa ssente. Abala waziwazi n'azijja kula. Naye bannange Alex musiru gwe. Muswangali nga tanyama. Musangali yanyama bunyami mwana mulenzi Alex ngadduka ne ssente. Musawo ndi ate buzibu ki? Mutawaana ki? Ssente ezibadde zigenda otandika okukola ku ttaniya. Muswangali yazibba. Bino abaana ab'obuwala be muzunga. Ofuna omuntu owooza munina omwami. Kumbe oyina musegula. Wafumbirwa kifeesi kati Muswangali. Mwana muwala yamugundimba nga mbwanoonya mirimu kumbe tamanyi mirimu gy'akola. Anyakula busimu. Kunyakula ssente yajja amugoba alabe wayinza omujja oli babadda essimu amanyi engeri gy'ali akava ate amanyi engeri gy'avaayo. Asooka avaayo nga awunuuna. Era musiru. Alowooza asookera ku makya akyalowooza asookera ku makya nagaba ssente nga nzobavu bunnuma. Namugwagwa. Balina obuzibu ku mitwe gyabwe. Abakazi banne banywenjaga balina obuzibu ku mitwe gyabwe ndowooza. Ngira ku makya noonya emirimu ngenze mu kidoodo ngenze eri eyo yonna noonya emirimu. azigaba bugabi. Ngenze kasenge emirimu gibuze. Tuse nakawuka teri ssente sinayinza kufuna ssente. Ye ssente azigaba bugabi kinaafa bwavu. Ziraba ssente ziraba kapita. Alaba kapita baddange. Peya zenga tonga meka. Ogenda kwamufuna meka kandabe. Tuna ssente meka. Ye kandabe zitunda meka buli nigiina meka. Negule kukazi gakone kya. Neguno kukazi gwine ekyamu ku mutwe. Bawo mwavu tenda n'ekikumi ate ssente ozigabira badala. Ngate bawo mwavu. Neba ne Muswangali. Tekiro kungoba kingobe. Kingobe kigende ne kijja kunfuna. Ffe twabadde obusimu tubonyebonye ku dunia kuno. Olwakyaddesaya. Kijja kundabira kyome. Lwakyaddesaya. Sente kazi twale ngene zisubulemu engatoba. Zikolemu bizinesi endala tekijja ziwaayo. Sente ng'asalawo agende nazo. Nange bamuyita mwana mulenzi Iraguha Moses. Original names Iraguha Moses. Tukyagenda ddala mu maaso okuva mu Silvers Production. We are beyond all the Goddamn Productions. Moon TV natera nga woli wetuli. Agamba ta Alvin Music enansana ku Yesu amala nagamba kanika amasimu gonna mmeka di flash abanazo kupindeja jasinas. Ate ina n'amasimu amapya ag'omulembe musate ku kabulaza. Kiki oyagala ki? Ate bagakanika. Kali alumba mama. Tuddeko mu nju nkunyonyolemu. Yamuga tuddeko mu nju mama nkunyonyeremu. Nju kijoyogerako. Nyumba kijoyogerako. Gwe zino ziyingira yagala kundetera bisiraani. Kika kijoyogerako. Ye nyumba kika kijoyogerako. Kanaka kasinga ne kabuyonjo kesinga. Mama kale. Mbadde nsaba yakadde. Mbeko bye nkunyonyola. Debo. Biki bye nnyonnyola sina buddebo. Sirina kye bayita buddebo kisiraani. Mama ensonga zikwatagana ku ttaniya muwalawo. Bwe ziba ku ttaniya. Zitya. Mama Taniya mulwadde nnyo muyi. Yalwadde biki musiru gwe. Mama Taniya mune yagwamba kifeesi ne bamubaka akasawo ne bamukuba. N'essimu ne bagitwala kwe kumudusa mu ddwaliro. Buzibu ku bwongo yeetaaga. Bwe yafuna obuzibu ku bwongo yeetaaga sikamanyi sikaaniza nalero tamanyi ndi siti sikaani. So kati watuddeeyo. Sebo. Yamanyi muyaye. Ngo olugazigazi lwo. N'oyunga olugazigazi lwo sebo. Ojja onfere nze. Mama sikufera. Wamupangira bamukubi. Wampangira n'omupangira bamukubi osobola okubeera ng'ozijjamu ssente. Bino emusunga muwasa abala abava mu famire ennungi oba ezirina ssente. Abazadde basooka kulowooza oli muyaye toyagala muwala waabwe. Maama avuma mutaka. Kumba ali siriyasi ayagala Taniya wulira. Si gwe bba. Muwa obuyambi. Oli si mukazi wo. Tugezezzaako byonna bitukodde biganye. Yenna ayogera abolooga musajja wattu. Nze bwe nafumbirwa wano. Bwe nafunanga obuzibu nga ngenda bazadde bange gye nanoonanga ssente. Ebibuuzo Kamaala. Weepikapika nga wano n'omulabisa. Nze kadenzi gwe wantama.
okuva niwalabisa omwana wange nawulira ng'ontani obulamu bwange bwonna mama kusanga mbanga asanze ekisiraani mu kkubo kano otandisa oluyaye lwo okulunga olugezigezi mbu omwana wange mulwadde ali mu ddwaliro bwetaaga obuyambi obwaki mama mukawu kubuulira bw'oba wakedde ku makya kuloota kino kikulimba sirina wadde ennusa bibiri bye ngenda okuwa yenna Lubega Fiona obudde bwammwe sibulina sirina na budde bwammwe tama kale mwantama read my lips some emwa gyange mwantama kisiraani gwe mama wali olidde ku muntu walolidde ku muntu nedda mama kakutande omwana wange afojja mulya kakutande tani yafe ojja kulya omulambo gwe nkubuulidde gwe kisiraani enda kumuli ojja mulya olaza olezenze nageba muyitana Lubega Fiona mukyalo ono muzanyi wankizo nyini akulungula olugezigezi ajja asunda ebirevu ebyekisiru mama si lugezigezi tani ali mukufa mama kola ekintu ekyo kola ekintu eki kola kyolina okukola ng'omusajja wagamba oli musajja n'omutwala ojja kumendegera agezaafo ojja kumendegera mulimu abazadde nga si bango ng'ozanyira ku muwala we n'okitegeramu omuseera ye maama alowooza omuvubuka muyaaye bayayeyaye bana batalina ssente oludde mwavu naye muneewabeerayo abaavu katonda nga yamuwa ng'oluusi oyo gwalina otandika naye bafune ssente musajja atwabirowooza maama yeekyanze kyokka taata yafa naliko obugagga bwonna manya gataniya maama yagamba bimuwa ng'atyayo omuvubuka ono kyokka waali ali mu kufa ali mu ddwaliro maama afuuse ekizibu tudde ni mwana muwala gwe bayita Beki wuyo embalagavu omumwa gwansalika amaaso ga ndege ennyindo olaba ndabe n'omanya ti ate munnaye yakulungula okufuuka akasaale bona ali eno enna munyirivu ye mwana mwala Beki jjukira yali ayagala dda William okumufuna baneeyingira musajja oli yanoonya ssente ne bigaana n'alaba nga option gy'asigazza yakubeera nga ajja wa muwala ono eyamutaganga enyeebwa anna ng'oyingidde ng'olinga atidde William nga gwe wuuyo bano abawala b'owulira yagenda oyingira nga ateze essavu yamuga nsansa okulaba munaye esoko gy'otuule wano yangu naye totya yangu wano bulijjo yali yaganda okujja eri mwana muwala bano abala bomanyi bannakyeyombekedde ng'apangisa akayumba ke sente azirina munyirivu munyuvu ng'embeera zabeeramu zafunamu sente akiika bukiisa embuga sakalindeko bannaye kati ng'ate otya nnyo jasita okutuula obutuuzi ku buliri ye maama ng'olina ekifuba nga bw'omanyi abavubuka akyalimu obwaffala yamuganda okimanyi nti ndi mufumbo ko yeni nkimanyi nti oli mufumbo kati ate nze ebyobufumbo obinkwatako kasita nfuna kyenjagala bulijjo nkulaga naye maama nga tofaayo kyokka wina erengera obugogovu bw'oliko olina n'akalevu mutuufu akacyano kwano nonyamba nga kino kyonna kiweddeko ye nja kuyamba nagambye ku ssimu nja kuyamba kasita okkiriza munini nenfuna nze kyenjagala siina buzibu obalagavu gye bali abapangisa obuzigo nga ye abala abavubuka beyakafuna musajja wata akikola bamusuubiza omuwa ssente kkiriza naawe jasiti mulundi gumu gwokka mwe mugani simanyi abakazi tebakwana basajja 100% ewatali kuwannanya abakazi be batukwana yamuga mukazi wange tabitegereko ntajja bimanya olwedda alina mu ddwaliro ate kati gwoli eno tajja nakumanya okugjako nga gwamugambye ataka naawuliranga mubutuufu aba alidde mutaani olukwe kyokka mwana mwala mutunuulire omwetegereze ena mubalagavu amaaso gande gate gamuli mu ngalo tatandise kumuweweesa ku kigundi ku ssavu atandise anange William amanyi otandikanga ate abe sirias ogenda okuwulira omusaayi gudduka supidi 10 omusaayi gudduka supidi 10 era ekyaddako kyekimanyi okugwa n'amenvu nga talina kyakukola obudde bwali bwakedde edda ku makya yalina okudda mu ddwaliro agenda ozuka sokolideko beke obudde bwakedde dda
pano obudde bwakededa n'otangamba ekibanyi kyagwa n'amenvu obudde obw'ekiro nagambye ogenda kubira omusajja ono ow'ekyama muganda wange akuyamba ebizibu byonna omusajja ono tazanya nagamba mwekakasa mukubire ku 0708 17 765 oba 0708 94512 0708 17 oba 0708 94512 akolerako obwerero dabuzi kwebaza naye William togenda obudde bukyali mwana gwe soka afazaali okoma oleka naye mbutuufu omukazi kati nadde n'okoddeyo mu ddwaliro Beki awulira akyetaaga William Beki munnange tujja kuba tuwuliziganya kyatuukawo ekibanyi ne kigwa n'amenvu musajja bwati yali takyagala muneyo n'onsonyiwa obudde bunkutte kankomewo munnange awulira akyamwetaaga bebana abawala abatwala abavubuka gye basula n'akookinga ebizuka nga tayagala aveewo tukyagenda maaso nenkugamba nina omwami ono akukolako osasula omaze kutereera mu kizibu kyo bwekiba kyabwavu ng'oyagala obuveemu mukubire akutereeza osasula omaze kutereera ng'ofunye ku ssente nagamba omwami ono ali ku 0709 oba 0752093931 ne 0709779407 omufuna 0709779407 mufune oba 0752093731 namba ze ne 07091237 kati no mama yajja mu ddwaliro yasanga Tania yeebase namugamba mama gwali wano kweni situka gwe tewali muntu yenna mama aliwo kweni tewali muntu yenna ko omwana ntebatuwulira mama yamala najja mu ddwaliro mama naye nze Tania ebintu byo biyitana kandi mama yamugamba akazanyo kano katuse ku endi kyali kitya lwaki mama agamba akazanyo Tania katuse ku endi mama yamuyita n'amuleeta ewaka yamugamba Tania mwanange mpulira ebintu bino mbikoyi buli gwosanga ogenda maaso n'omubuulira bwe nagenda maaso n'okubeera nga nemera ebintu bya taata byalina okugenda maaso n'okuwa ebyobugagga kitegeeza mwana mwana bali bazanya buzanyo kazanyo na mama kakasoba omuvubuka ayagala mwana muwala bannange wulira nga gwokyulira naye jasimbeera njagala abantu boogere naawe kwogera nange kuki yamugamba sikumansa bumansa mu bantu maama kwono naye mba njagala abantu boogere naye maama okkiriza ompa ebyobugagga taata beyandekera munendeme kubonaabona olwokuba nafuna omuvubuka gw'otayagala maama abadde nkusaba ozaale William alina musango maama tolina musango kikyoyogerako mwana kati okweyagala ki maama kati okweyagala ki olowooza nze ndi mwana muto olowooza ndi mwana muto egyo emyaka gy'olimu nagiyitamu dda kankubuli Tania ali nkikozeeko era buli kyokola nali nkikozeeko nga nkyali muwala muto ojja kunnimbalimba okola era byonna byonna olukujjukuju lwemukola okujja okunnimba simanyi n'olulenzi lwo olwo lw'ekisiru nsolooza sobola kulaba nti bino byonna byoliko koze sobola genda maaso nakulaba nti bino byonna byoliko byonna bya kisiru n'oyo muvubuka maama muvubuka mwagala ate naye anjagala kala nkuyambeko kkiriza maama munnange njagala nkuyambeko nange nkuze ndi muwala maama nkuyambeko mu bintu ebimukkiriza nkuyambe sirina lunaku na lumu lwe ngenda kuzaala ogwo mugunju ayagala maama azaale omulenzi we maama yamugamba talina lunaku na lumu lwagenda kuzaala ogwo mugunju yakomba kwerima musajja mwagala ne maama omusajja mwagala kawo n'asaba bya bugagga taddanga kawo n'ansaba bya bugagga bya taata nga gwe obigamba tosobola kukiŋŋamba tosobola kiŋŋamba kubera kuŋŋamba nti mami William yangambye bwati ne bwati tosobola nave ino nga simanyi mami William yangambye bwati ne bwati nengenda maaso n'okubeera nga mbikiriza ndowooze mbu gw'ofaayo tekisoboka kulimba wannimba kugusooka olowooza ndi nkulimbako ne wannimba kugusooka otambula n'ogenda n'omugunju n'olemerako ne mugana n'otambula n'ogenda n'ogwo omugunju sisobola kubikkiriza okkirizaamu Tania Tania asobola genda maaso nakukkiririzaamu nage genda ku Bumala Studios subscribinga muganda wange ebina Uganda bingi ojja kubeera ng'obifuna genda ku Bumala Studios gwe mukutu ogwo mudda mu nsiko zammwe n'emigunju zo yamugamba genda okole byoyagala obeere mu nsiko n'omugunju n'emigunju gyammwe maama munnaye nkwegayiridde mami nkusuubiza sigenda kukuyiwa munnange Mama okkirizanga nze mwana w'omugolina munaye oba okkirizanga nze mwana w'omugolina munaye maama wazaala nga gwewazaala munaye maama nkwegayiridde kkiriza ozaale wire yali akaabira maama nakugambye tuba n'omukyala naalonga omugoba nsonga ono ensonga zonna ajja zitereeza ziba za maka bakubbako ebintu byoyagala bikomewo oyagala okukwata ababbi naga mukubire
buli kimu kyagootaana amaka gagootaana abaana bye basoma tebabitegera mu kibiina bizinensi zasitama terina gyeraga bano bakola bafuna bakasitoma gwolobye kuba ku 07559 17 079 075 oba 070 779 era buli kimu mbadde nkikola mama nga mwana wange yamugamu nembadde buli kimu nkikola mwana wange nkyayo njagala obeere bulungi okusangulizaako bisooto naye munaigwe ebintu byenkola byonna obisangulizaako bisooto agala kubonaabona mwana wange naye nga saagala oleke nti obonaabona olina okubeera nga mbonaabona onetedde okubonaabona mwana wange maama naye gaakaba gakomba ng'obonaabona saagala kulaba nga nange obonaabona baatula ne bakkaanya maama kye yali ayagala kulaba muvubuka oba ayagala mwana mwalataani era ne basalo bazanye akazannyo kano nga bwe twalengedde mu ddwaliro babyogerako maama badde amujjukiza yamugamba it's high time we quit ke kaseera okubeera nga tubivaako n'amugamba ntegedde abika omusajja akwagala namugamba ne maama nakugamba n'ogamba gayita njagala agala byabugagga bya taata byeyandekera kasana wo kirabiddeko nti omuvubuka njagala bamutega akazanyazanye mwana mwana nti mwalwadde bala omuvubuka kyayinza okukola oba asobola okufiirawo okulaba nga bamujjanja yamugana nange maama nga maama naye sinza kuleka kutambula bwotyo kuba abavubuka b'ennaku zino obamanyi teyasoma talina ssente ate ali bwatyo nagale nga ndowooza muyaayi nga sinza kuleka ogende bugenzi bwotyo nansi ekituufu kyenkoze ng'omuzadde kyekituufu kati ogenda kukola otya ate maama mukola ki ogendamu buli ekituufu ogenda ntwadde tumulima maama nedda sisobola maama ogenda mugamba maama singa obadde gwe nga gwali mu ngato zange nyimirira nta mu maaso ga William mugamba kyabadde katembe ebbanga lyonna kumba omusajja wonajja agenda okuwulira abawulira mwana mala yagaana era olina okunoonya engeri yonna yamugamba olina okunoonya engeri yonna gy'omukonvinsi ng'akimanyi era omumanyise kumbe yabiwulira byonna yawuliranga ajjudde maama ali mugamba mwana mala byonna maama yali abawulira n'alingiza mwana mala n'amulaba William ng'atunulanga entulika William addayo obuzima bega maama olabye gambe kati wuyo awulidde bannaye mazima ddala maama William neesooka olindeko bino bituufu yasanga musawo n'amugamba musawo bino bituufu yamugamba amazima gali nti ononsonyiwa kituufu nange nalimu okusalawo ng'omusawo nange wire nsonyiwa nagambira olunaku lwanca tudda mu jjolo muganda wange teweetuulako tonyumirwa kina Uganda kino ng'oli mu muzigo nga toyina adresi sente muzifuna bannange sente ofuna emitwalo 10 ofuna 2 ofuna 3 n'otula nazo nozira ne ziggwawo ng'ozidde na chipusi enkya jangu osibe ku poloti olunaku lwanca nagamba kadde kamu n'ekitundu munakifuma namyo ya phase 5 poloti mweziri kuba ku 0700 11 0700 11 ogereko nejjolo lunaku lwanca ntambula za bwereere kakati nange nsanyusa okukula musawo yamugaba abitegedde n'ajjukira gye baatandikira ajja ku ddwaliro nga tebannakola akakodyo kano abantu tubajjanjaba yamulamusa n'amugamba ye bali kujjanjaba abantu bajjanjaba munnange naye okujjanjaba abantu si gwe mulimu omwangu maama yajja neddiiru eno ng'ayagala gikwasa musawo nga ku kyalo okwo kwemunyi n'eddwaliro nenaye omwana wange ali eyo naye nga wulira maama njagala kukola nawe ddiiru eyo omwana muwala wange mu nnaku zino zitali zawala ennyama nga era kyensuubira nti omusajja we wayinza omuleeta kuba liddwaliro linalaga eriri kumpi wayinza okuddukira wulira maama ku ddwaliro lyaffe so nga njagala omuadmiting mulwadde ekyo kibuuzo kirungi kyobuuziza bagenda muleetanga mulwadde naye nga si mulwadde maama bwati bwe yakola ddiiru ekyo sooka olindeko Uganda tewali kitasoboka kyogaa munaye tobimanyi Uganda tewali kitasoboka kyenasoose okugamba ali nti yali ayagala omusawo bakole ddiiru mwana mwala yeefuule ng'omulwadde agenda zanya akazanyi yakimanya nti eddwaliro lino liri okumpi
timwana mala wafuna obuzibu muvubuka wayinza omuleeta bw'oŋŋamba nti omu kyokka musawo agamba bakama be bategedde ebintu byonna byonna si mulwadde yamugamba oŋŋamba nti si mulwadde mulamu ŋŋenda mu adimiti kibeera kitya naawe ate omuntu omulamu ngenda mu adimiti nga ntya ngenda kuwa sente ezimala kakati mukwano ozanye akazanya saba gwe weeteeke mu kiti yamugaa kakati gwe mukwano njagala weeteeke mu kiti kyange singa obadde gwenze dwaliro tujjanjabirawo oba eddwaliro tujjanjabirawo bantu bali bubi balwadde kate okuleeta omuntu atali mulwadde singa omusawo mulala agenda maaso n'omwatendikako nga sinze tetuganye wadde diruziba situganye wadde diru zibeerawo ekintu ekyo ndaba naye ekintu ekyo ndaba nga kigenda kunkaluubiriza nagambye ogenda kubira omusajja ono akuyamba endizibu byonna ogenda kudda buzzi kwebaza ku 0708 177554 oba 0708 94512 0708 mufune ne 0708 177554 buli kizibu kyonna kimugambe akoleko odde buzzi kwebaza nagamba akolerako bwereere ye omuwala n'amutegeera ntya kali yamugaa ye omuwala n'amutegeera ntya ekirungi nti nno okimbuuzizza essimu ye eri ku whatsapp agala musindikira ebifaananyi abimanye musawo bamuteekayo bati mu ddiiru nagambye genda ku Bumala Studios osubscribinge firimu gyeziri eza Bumala mpitirivu ogenda kubeera nga owoomerwa ate ng'osogenda ku tiktok yange oteka mu vijje silver tatanikolo tuteka mu space ofuna initiating following byonna following likinga commentinga era nyamba bannange bwanga obadde olinayo ka offer bakalivu mu nnaku zino nyamba kakali yamugamba omusawo mulala asobola ogenda maaso n'omwatendiga okomama nti oba olinayo kalivu obadde olina kifu okola ndi obeerawo nyambe asobole okujja nga wooli naye zo sente ezo sente nzaagala wabula naye kadiru kankaluubiridde ekintu omusawo yawolomamuuko naye nga bw'omanye ennaku zino sente zaatabuka singa aye tuzeetaaga byonna byonna maama abijjukira bakoze batya kati bangobye ku mulimu yamugaa kati bakoze batakwedi bangobye ku mulimu bangobye munnange kigobyawo kyekigobya ogambye bangobye wampa ddiru yina endetedde omutawaana musawo bamugoba ng'amaze omutegeera nti yali mu ddiru ya maama nakugambye osobola okubira abamumala ku 0742 77200 gwagala okuzanya ebina Uganda n'okuwandiika n'obikola mu ngeri yonna 0742 mukubireko sente wazimpa munene zigenda kunyamba ki zigenda kunyamba nga bakugobye zisobola okuyambako n'otandika ekikyo oba emikono gy'abantu abalala kakali yamugamba munne waliwo okugoba naye ate munne yakugoba n'akulaga ekkubo osobola okutandika otandika bizinensi eyo togenda maaso nakutya bwenkaniddawo mukazi wattu yatya mukazi wattu yatya manyi kyengenda kola mukazi wattu ono yeegayirira William ndeka tekamanyiira wira munnange koma omuwala ekituufu yali ayagala omulenzi nga bwomanyi abalenzi bano abaavu ebiseera ebisinga bw'aba agambye ayagala omuntu aba amwagala bya ddala mubi ne mbulungi naye abasinga babuusabuusa naddala bazadde ku saidi y'abawala era bamubuusabuusa maama yakola akudukana okusobola okukakasa kati amaze okikakasa ate omuvubuka yekyanze ko maama ntofaayo agenda kudda maama agenda kudda ate ate nga wuli agenda ndeseewo ate bano abalaba baagala abavubuka babatalina ssente maama agezaako mugumya nti agenda kudda naye nga wa bigenda kugwerawa bagiyise ekigezo gye tulaba ekutuusiddwako kiko mukyuzi mixi buloba technical jolo quality properties nagabye bakabaka mu ttaka okubeera nga bataasa omuntu wa bwansi okubeera nga atofiira muzigo tobonabona na pressure za Land Road bwoti batandikira kakadde kamu n'ekitundu olunaku lwankya tugenda yita ku 0700 entambula zaabwe zipakinga wandege ya katale n'ekireka ku mafuta ku shero ku makya tusimbula essaawa nyakeerako kati busungu bwe bukyamuli ku mutwe naye agenda kukakanako maama yamugumya namugamba munne kakana kati busungu bwe bukyamuli ku mutwe naye ajja kukakana leke nti ajja mudde mulekeni mutambula maama mpulira mutuufu kati lengera omusajja wange agenze maama nagamba negamba William anjagala n'owakana bigenda kugwerawa nagamba za abaana baffe bawano ba Uganda build Uganda na tebubu ku ntiko yakwate kubo mwana mwala jarabo ba William gyali kyokka lengera newaka kati alabika taliyo abawala baagala abavubuka ebyaddala ebintu by'omukwano tebiriko obuva mu famire engagga oba simanyi olina ssente oba tolina egugo bayite omukwano ogwanna maddala n'oyagala munno nga talina ade n'ekikopo mwanywera mukazi wattu akuba biwoobe kumbe era yajja yasanga mwana muwala yemulugunya sajja amuyise mu ngalo
tukyagenderera maaso nagatuma nenalongo gava muwala nagamba baba bakusiranya mu ngeri ki mukubira agenda kutereeza ng'ayita ng'oyita ku 079 32 653 079 32 bananga omwami wange bane kati otusule ku nkonge tuba tusula tutudde kati waki wagenda maaso n'okulaba nti omuvubuka akwagala mutuufu maama namugamba kati lengera William agenze aba ali wano nga William azze ate nga mukambwe ennyo yafukamira mwana muwala kwani gwokola ki wano munange mukwano munange nsaba kunsonyiwa William kati ndagawa kyewalaba kyolina okukola ekyo kani William oyagala ndage wani agenda okunjagala nga ggwe notuuka n'okunnimba ne munkola ekyamu bwe muto ne maama wo ne munkozesa ebyekisiru jjukira yatuuka n'okugenda ow'omuwala gwe yali tayagala Becky neebaka naye nga ekigendererwa kyakubeera nga atasobola mwana mulataniya ne maama yali amanyi tonjagala neekwegayiridde William nyamba neekusaba onsonyiwe mukwano yegayirira mukazi wattu agamba ati Alvin Music enasana nagamba kane kamasimu gana American Flash abanazo ate nga amasimu gonna agayina ag'omulembe yitayoko yamugamu ne William nkwagala munange nkwagala onosonyiwa okukola bino nokyandibadde kufa munaye ku lulwo nandifudde William nentumira ku jjajja Sinasi ku Yesu amalaawo nagamba mwana mulenzi Alvin alira njajja Sinasi awo ewali ensawo ennyingi kabulaza mukazi wange mulwadde mutuufu ojjo nembonaabona ntambula luwamu nswala noonya sente manyi mukazi wange mulwadde nfiirira mukazi wange kumbe gwe nennyoko muli mu mbeera zakubeera nga mumbonyabonyabonya omukwano guluma ate omukwano gunyuma ate erudda gunyiga omanyi ebintu byonkozeseza kati mutuufu omanye ebintu gwamanye ebintu byonkozeseza omanye abasajja tuyombera mu kimugunyu jjukira yagenda ku muwala oli gwe yali tayagala bayinza kimugamba kizibu kwatula naye amugamba omanyi byonkozeseza kumbe musajja wattu yagwa mu kateebe teyandibadde ggwe muyiga okwagala omuntu n'omwesiga oyinza okukozesa omuntu ensobi nga gwazireese nga wagaana okumwesiga wagaana okubeera munaye omwagala ebyaddala n'omukozesa ensobi ate yinza n'okuvaamu ebirwadde ekireka ndi ate osigadde oli naye mwenalwaye mugenda omulundi gumu kulwokuba tewamwesiga yalijjukira yagala mwana mulataniya nga bwe bulamu bwe naye ate yamukozesa ensobi ku endi nga yagala ataasa obulamu bwe nagamba okwata obudde buterevu wano ku TV bagiyita Ekigezo zino zo ziba z'abaana baffe bawano buli ssaawa 12 okwatanga ebiseera nga tuba ne buloba tekiniko kiko mukyuzi mix nagamba yeka gwoba osiikisa enva okuwooma era musajja ati yamala gaguma asobole okubeera ng'abeera ne mwana muwala tetwamanya kikyaddako naye nga basigala bonna simanyi oba gye yalaga omuntu gwe yali naye yali mulamu naye nga kyatokota kisaanikire nga bwe twalengera bweti bwegenze nate bwoba onoofuna ekitundu ekirala ojja kubeera ng'era nga bw'omanyi buli kaseera lwa mukaga na lwa sande gwetega butezi mu TV oba okugenda ku Mara Studios osubscribing ojja kubeera ng'ofuna ebyakabi byonna nagamba lunaku lwankya nga tudda mu jjolo ku besimu za jjolo wonna woogiraba kapande kuba bagambe siriva ngambe poloti we ziri Kamala togenda zimalawo kakadde kamu n'ekitundu bakkiriza ekibanja mpola ku 0700 11 03 enkya tugenda keerako akumbata kumira mpeera nateera mweraba